from MTN for that. Nangamba nti ate tebo kuliko discount ya 15 tumugamba muganda wange tutusikira nnyo tetumuga ffe tetukola ordinary show yaffe yaba ya VIPs VIP yeyebiri tulowooza nti osasudde kyebirimbwa ate gogenda batolaba bulungi eba VIP show VIP yekyemeka then VIP kyemeka kyetaano then gold and platinum awo mubakabejja well done. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the presser. If you have any questions you would like to ask any of the panel here, whether sponsors or the artists, please feel free to reach out to them personally and you ask the question. Otherwise, social media abantu balowooza nti okukola joke n'ensesa something very easy tesolokera enkya naawe how is it hard to create a joke nange esobola okusesa omuntu n'enkya naakomawo naakulaba simanyi wenyinza kigamba naye we do a good photo of all partners before they leave. Just 1 minute. we are about to finish. abantu balowooza nti okusesa omuntu is something which is very easy tesolokera enkya nange nenzija nensesa omuntu naye nga mwe bacomedian how is it hard to create a joke nenjiwo nojja nogireeta ku stage omuntu n'aseka even next time nobakulanga n'akomawo n'aba nga akyagala oba kisa kya alpha n'ekirala obudde bw'oteekamu bajja bakola ebisesa nakikola nalowooza kisesa ne badde bamugamba awanga kaseseza n'akaita kusinyira naye bonna olimu ebaya experience creativity kalikakola Madrat and Chiko nti two heads are better than one. So unaleta nimbaje kati alese kino kati niza chonza kagwenti nenkola panchira ino stegera tukama twatogera ku kino kibaddewo bano bakoze bino tukostegera ku ekitu ekijja naye simuli mu bwangu atira semuzimu okibadde mu bakomedian abasinga bamanyi nti okusesa abantu kuwemula mukikola mutya nga temuwemula ate nga kusesa abantu ekyamazima ebintu bingi wakati Uganda bwogitunuulira ensi yonna kati yafuuka komedi osegera kuba abantu kati abantu bonna bagezi n'omuntu ali emasaka akwata smartphone ogetuuka omuntu ali emasaka ssebo nga naye Elon Musk amumanyi Elon Musk osegera oli masake kati n'okola jooka okusinziira onoga kati nkoze ntya ku muntu bw'ati nkoze ntya osegera naye nga tuwemudde kuba ebintu ebisisa bingi tebiggwa because buli ekyapeninga mu nsi so kijja mu jjo batuwemudde kuba time kino bakifuula omulimu olina okuwa obudde omulimu okuwa obudde n'ekirala n'okukola research make research takola research tabakawedde Chiko twogere ku sente ze mwatuuka okusesema era kiki kye mwayitamu nti mwatuuka ku stage oluzungu ne lufuuka oluzungu esente ne muzaayo kiki kye wayigamu kyatuyigiriza nti omuntu bw'aba amaze gakulesera omulimu tomala gakukwata ate manya mulimu ki kozi kati Madrat and Chiko tukola emirimu mingi era omuntu bw'atujjira sokamubuuza mbaga oba just show Victoria University eri ku board ze oli ayinza okusobola okugezaako naye munnange ani yayogera ne Victoria University era ni gwe bagenda owagonde bampa basale y'okusoma kosi ya how is it hard for you people to create a joke in English? It's not hard at all because English is very hey, actually, just because I'm not in Uganda, we can do jokes in English. If we divert to English, our customers they will learn like you. I'm going to Madrat. The Tewali, Mutajaga, Chikasa, and this Madrat, but the country was a Chinese. Say, I got 2 years ago, I got Uganda, but of course, Chiko to manage a bangariona for the 9 years, Pakakati. Maybe the Buddha to the Chiko. As a comedy, when you talk about as a comedian fraternity in Uganda, Chimainti Madrat and Chiko duo wina ubutuse. Jema begako bigger yala complaining and education or connection. Ani kasima wadde connection echimara. Kakugamba amazima. Ngabutake foto amwameka. Era ni yawani kansi. Mwe bantu mulekera okwesitulwaza.
no one gives connection. Kola kirungi kye connecting kyokka. Newe noonya. Kati lwaki omukisa gwa muno gwe ffe twagenda mu America kino kankigamba abantu. Yadde twagenda tugenze kukola biki. Era kyatwamomeka nga tunonya connections. Twali tulowooza Nyangu. Ne tulowooza tujja sanga Kevin Hart yatambula. Twanonya Kevin Hart yatubula. Okisegeera kati yo connection yakola ki yagwa butaka naye tetwagwamu ki maanyi. So omuntu yenna buli woobeera ati sifuna wuzo bw'ogenda eggulu funeka connection ogambe wayo abantu beggulu nno bano bwenjira bwenti nekwatagana n'omuntu nesiga nti osaze Madrat amaze okukola ebintu connection mwafula artist eva mu mulimu gw'okola gwekola ekirungi wallahi kigenda kuddusa era oliwo omutuuka kwaga nja kunoonya muntu ono kati yavuga funa example abaana ba TikTok abasinga fa banoonya kumulala nga mwana ono abatafunye connection mulungi gwekola kirungi gwekola content kakase oteekayo content so biga yakole kirungi tetugamba nti biga alina content era birungi na just ndoza bakonnekitinga nayo batana bakonnection neka yakuba olimba lwa connection era ndiyo okujja tomanyi kati bw'oyimbye Masaka aluwa kuluki sajja ayimba America kati connection yawe you guys katungenda weze myaka 10 mu industry kitegeeza mugenda mukula ne audience yamwe egenda ekula so mujja tuka ekiseera nga mwetaaga okuva mu comedy. Have you ever thought about the copyright ku content wamwe gwe mukola okusiga nga munaasobola okumulya even in the future nga maze okuva mu comedy? Tukiwagira 10 ku kinne waakyo lwakuba nti tulina president waffe Hannington Bugingo era yagenda mu parliament yo n'ayogera oluzungu ne ba leader of opposition n'abaali ne ba speaker n'ababuulira copyright engeri gyetuyambamu era bali mu process batwagala etteeka eyo lifuba kubanga Madrat and Chiko olwaleero twandibadde tulina sente nyingi era ekyo kyatuzibula nnyo amaaso tulina okukola ennyo nti singa copyright law baba bagipasinze nti omuntu asoofuna content we tubali tukyayagga ye bantu batuziwowoleza nti bakulaba enansana ne bakulaba comedy store ne bakulaba e Masaka ne bakulaba oli n'agamba ye naye bannajjoko mwagizi kumbe oli ewe enansana yazze n'akola ki naddamu n'akola comedy store so kitwetera okuba nti tuyingiza nga tuteekawoko ka demand eri abantu baleme kukola ki kutwetamwa so kati kyekikuleetinga ekyo era tulowooza nti buginga ajja biggusa akasemba yakange wali abategeka ebivulu naye nga ate enfo kyokola komedi obudde abumala mu kuyisaamu luseke mu bagagga mukiri kitya asotegedde abo abategeka sifa obusibe tulina ne bakasitoma baffe abamu nabo olusi baba baagala obayisaamu tusegeera naye katagambye nti nno ajja kuwa sente olusi bwomukoonako nagawo nansiima ngaakasiima naye kyabali oyisaamu oluseke nga lwampaka ekyo gyesiraba bulungi naye Madrat and Chiko kyotera kikola atuwa yeyagalidde kitegera kozi buli omuntu wakuwa sente ate akukyusa n'ebirowoozo nova ku mulamwa kale tegera tusanvu ogw'omusanvu tubeeyo ffenna omwatuka kasoolo kuyingira emitwalo 2.5 miliyoni 2 olwakyo $2